Kuli nayisomera emyaka 3 kubiranga ena. Ebyokufumba obufumbi. Ebyokufumba obufumbi. Myaka 3 nga diguli. Ebyokufumba njagala nnyo ntegeeza abantu ekintu ky'okufumba balaba ng'abantu abalemererwa. Balaba nga baffe. Nti omuntu agenda mu byokufumba aba yalemererwa. Naye si bwe kiri. Mu Europe si bwe kiri. Si bwe kiri. Si bwe kiri. N'obimala n'onoonya restaurant. Mukama n'annyamba bwe nafuna practical nefuna one of the best restaurants that time. Bagiyitanga La Cocotte. Restaurant La Cocotte. Yabanga mu Copenhagen bayita Grostop. Awo wentandikira okwezuula. Nembira nze ekyannyamba era kinayiga era abantu abajja e Bulaaya tulina okwekumiitinga kintu kyokola ki. You commit yourself kintu kyoyagala. Yes. Nze bwe natandika okuba student twamiitinga nga ssaawa 4 ku mulimu. Naye ebbanga nali namala ku mulimu okwo namiitinga nga ssaawa 2. Ssaawa 2. Nga nabawanga ssaawa 2 bunaku za bwerere nga batukanga buli kimu azo kitereeza ebintu bizze mbitereezezza mbitadde birina okubeera ready to go. Kwena kyekyoka kinalina okukola okunjagala ku mulimu kuba nali sibafaanana. Wali muweka? Nali munzekka. Nze ndi mufumbi wata French cuisine, nfumba emmere y'Abafalansa ate nsumba emmere yonna. Mu Europe awo? Mu Europe. Buli kika kya mmere kyonna nkifumba. Tewali kika kya mmere mu Europe awo? Kisifumba. That's why I'm trained. Italian pizza? Byonna mbikola. Buli kimu nkikola. Sushi mukola. Nze sina mulimu gwe nkola. Mu Europe? Nkola ogwo gwa kufumba. Emirimu gy'emikono gikola. Kati nze mba neeyogerako ng'omufumbi kati ate kanjogere ku bazimba. Ate abazimba nayo sente gye ziri nnyo mu diaspora. Nti kubanga amala akalimo ke Joseph ne muyita ne mugamba nga ine ennyumba yange njala kunsibira butayiro. Kali naabanga omuwiiki aba asobola okusiba mu nnyumba nga 2 oba 3 nga sibidde miliyoni 2 ziba sente mmeka? Abakola. Tuwali kintu kya mukono. Era singa no government kati eri baateekawo education eri baayikyusaamu. Kati omwana okumala abaana abagenda ku HS bagatta 2 ayinza okusoma obwa chefu ate nga bwasoma ne HS. Kati afuluma nga bulina bikola ki? Abirina wamu. Tebatunulira nnyo kya ssente nga batandika okukola. Ate beeweeyo agende ku Sheraton oba mu restaurant ennungi abagane ndi ayogene boss abagane nti mbadde nsaba kujjako wano nkoleyo ka internet kabwerere emyezi 2. Nze nabikola era ebyanfuula bino nze nagattangako nasembayo kugattako emyaka 6 mu myaka 7 mabega. I went to one of the best restaurants in Denmark, Michelin restaurant, 2-star restaurant. Nenkolayo emyezi 2 naye navange waka ssaawa emu nekomawo saa 7 gwa kiro nga nkolera bwereere. Free. Kati kitegeeza emirimu gy'omutwe tugifokasingeko eyo nnyo kati omwana afuluma university sijagenda okugenda ku university kibi ninga bagenda kukola mulimu ki right now afumye university omaze business studies kikyoba ogenda okukola kikyoba omanyi amanyi agange Joseph Wajjala nga bwe muwulidde wano Uganda nva Masaka. Oli muna Masaka? Ndi muna Masaka. Naye banna Masaka temuggwayo. Omusajja oli yayagadde obaswaza naye nga temuggwayo. Ndi we Masaka. Masaka side kyawo? Masaka mu Buddu Buyoga. Okay. Buyoga. Yeah. So kati muganda wange osomerako eno bakuzaala eri? Banzaala wano. Banzaala wano nasomera wano. Yeah. Ni myaka nga 18 au 17 inende Bulaaya. Nogenda wa watufu? Ningende Denmark. Wagenda Denmark? Ngenda Denmark. Diru ye Denmark ejeti ate. Oyingira otya gwe Denmark? Denmark jayo mikisa nali muddusi. Okay. Kati nakubira akajiko okudduka. Jose. Wali muddusi? Muddusi. Okay. So kati ekisima kijja kitya? Twaye yeyiganga kale ne family ya nayo family yali eyo. Nayo family. Ni ate ekisima kigenda okujja. Twali tudduka yeyiganga nasomerako eyiganga eyo. Wasomerako eyiganga. Twali n'abazungu twatwininganga nabo ku makya saa 11. Yeah. Kati balaba nena mu kapotential akatonotono. Ate bali bava Denmark nga babeera yiganga awo. Yes. Nange ne nkubira awo ekituli. Yeah. So watuuka eri wali ogenze kudduka? Naduuka eri ngenze kudduka. Ne bwe twagenda obudde bwali bulungi. Nodduka?
Nenzuuka enda tibigatta kusobola kweyongerako nkuzi. Wagenda kudduka n'omala n'odduka. Nenzuuka. Kati competition wazeeyungamu oba naye naddukira ddala nnyo nali muddusi mulungi. Okay. Naye emyaka gyali gigenze nga sina gye nsobola kwongerako nnyo. N'obibalabala. Nibalabala ne ngamba kanyingire system nkole ki noonye ka sente. System Denmark ekuli etya omutima kuba abasinga Denmark tevuga nnyo mitwe gy'abantu. Nali kyali bato. Yeah. Kati twalinayo family. Kati nene mpitirawo mu misinde naye nga bali batugambyeko nti walungi kale twagenda naye nga kye baali bataddeko ennyo twali tugenze kusoma. Mwali mugenze kusoma odduka n'okola ki n'osoma. Temwali mugenze mu competition omala okomewo. Wali batwalidde ddala naye through talent. Okay. Kati gwe Denmark teyakumenya nnyo mwabagendera ku talent. Talent yammenya kubanga wene nayinayo family. Kuba ne baganda bange baali bagenzi nayinayo family. So okay. So saabisanga mbuzibu. Denmark eno ekintu ky'olulimi ebintu ng'ebyo bw'oba okyali mwana muto yeah. Olulimi si luzibu ate bw'ova wano ng'osomyeko nga wasomawo katonotono olulimi lwanguwa kikutwalira ekitono ennyo omwaka gumu oba osobola odduwandiika n'odduwulira obulungi. So kyangu nnyo oba omanyi oluzungu kyangu nnyo odduwandiika kuliyiga mangu n'oluwandiika kati wano okulwogera kijja mpola mpola ebbanga ly'ogenda omalayo ogenda oimprovinga mpola mpola. Okay. Bizibu ki bye wasanga kubanga wagenda oli mwana muto naye wabaawo challenges z'osanze nga ggwe n'ogamba nti challenge twasanga kale okutandika abadduga baiti bannabakuba bangi nnyo mu Denmark betonnakuba bangi tebanatutegeera. Okay. Kikyalimu obuzibu obwo kale nga bwebimanyi abazungu n'abaddugavu awo tekyabanga kyangu emabega Kyeyo ne kati byakyuka kati abaddugavu bangi n'ebintu byakyuka yategeera luli obulala kati akitegeera bulala. Okay. Waliwo wotuuka kuba ensi awo mu Europe nyingi France, Germany, Sweden, Denmark lwaki gwe amakanda gonna wagasiba Denmark? Why? Ginasookera okugenda era we nalina okugasiba naye ate najjanga amalawo ebbanga naye mba nga sina we nsobola kweyongera kugenda kuba Denmark nnungi. Denmark nnungi aye Denmark akasente obanga oli mukozi akasente kakola ki kajja akasente gye kali ate nga kangi obanga oli muki mukozi gye kali. Naye obanga toli mukozi oyagala kuba ne ka perfume kalungi nabyo ziri ojja kubeeraawo owunye bulungi ojje Kampala omaleyo wiiki 2 osule mu apartment ya $4,000 omwezi obulamu ojja bunyumirirwawo nga tujja kweyongerako nga zonna nga tokola oyo omuntu atakola Denmark nti takola extra asobola okujja anyumirwa obulamu wano wiiki 2-3 nasoma apartment ya $3,000 naddayo. Kisoboka ekyo? Kisoboka. Denmark kisoboka. Nga takola nnyo nga akola normal job. Atasoma naye ate yasoma ne bwakola normal job ate bwe yabafuna nnyingi nnyo naye nga njogera ku ono atakola normal hours asobola okulivinga obulamu obwo. Okay. So mukulu WAJJALA kati nga mwabawangaliddeko Denmark badde sifunanga chance kufuna muntu atubuulira Denmark. Omuntu woyogera ku Denmark oba otegeeza ki like Denmark because Germany awo zivuga nnyo matu g'abantu Denmark nsinsirifu kyekiriyo ekituufu. Denmark nsinsirifu ye n'abadde si be bantu abali awo obulamu bwe Denmark tebukyankalanye nnyo nti ojja kubeerayo nti omugaga gundi basipulasinga ssente muzungu gundi yakoze bw'ati kubanga balina etteeka Denmark erigamba don't believe you are better than us. Don't believe you are better than us. Abo ba Denmark bagiyita yandalo etteeka lyabwe don't believe you are better than us. Kati Denmark ne obanga ovuga falaale olina njyawo na muntu ali kagaali kuba mwina dokita omu mugenda mu ddwaliro limu service mufunezi emu oli kyakusingako nti yakolamu alina falaale n'akusookayo naye noona asobola okujja ye believe gye balina don't believe that you are better than us. Yetteeka lye mutambulirako yetteeka siriwandiike bagiyita yandalo naye lye batambulirako.
so kizibu nnyo okujooga abantu tesobola bajooga n'obusente sente kyekigifula okubeera nga tevuga nnyo eno ewaffe tevuga nnyo tewaliyo bintu biri awo tis a small country ebintu ebikolebwawo ate ke kasaakamu obusi obugagga ennyo mu nsi wano Denmark nsi ngagga Norway ngagga tuganye ne Luxembourg ne ate Denmark is among the kali tugande top 10 ensi ngagga Denmark okolasi mu Europe oni mu nsi yonna mu Europe eri ku top among the top 4 something like that. Even the standard of living tinzo gamba the standard of living Denmark eri waggulu nnyo muzee n'abantu ku sente zebafuna abantu basobola okugenda bagogolinga about Denmark. Musajja gwe okakasa lwaki tetuddukirayo singa bwe kitewe kiri ani kati abantu bagimanyi kati abantu alowoozaamu olulimi engeri gy'anaatandika n'agamba akangende mu America nsaye ngende mu America naye n'abajja mu Europe osanga omuntu ng'addukidde Germany awo Denmark n'agenda e UK n'agenda France ezo tebuzibu obuliwo Denmark obanga tewajja dda ojja kubeeramu ng'oli mu kibulaaka ogye tuyita kibulaaka nga talina mpapula kibulaaka osobola okubeeramu ate n'okola akasente ko obanga oli mukozi kisoboka obanga oli mukozi naye ng'obakudduka nti bakukwatya bati bayoola bakutikka naye nga obaayo n'okola akasente ko mu mbeera yonna n'okakola kati obanga wasangibwayo n'ebitambula ate awo bikugonderako ng'olina ebitambula nga osomye ng'olina ebitambula ng'osobola okubeerawo ng'olina obutuufunye obutuuze obukubeezaawo biba bitambulira bulungi Denmark tosobola kujja n'ogaa nti kaŋŋende kuba Denmark tegaba visa kizibu nnyo okufuna Denmark era bw'obanga ojja Denmark tojja kujja direct ojja kuyitira ewalala olyoka ojja Denmark tebamala gagaba visa kazibu nnyo Denmark tegaba visa bakola batya ofunayo Germany n'oyitamu Germany oba gundi n'oyitamu Schengen tuli Schengen ne bo kagaba visa zaako temulina embassy wano tulina embassy naye bizibu nnyo ga mpozi ng'oge paperwork muwanvu ate ojja ng'ogenda kuddayo amanje tutabitegeera kyetuva bannayuganda tetutegeera Denmark kazibu nnyo tendo kati bulijjo tuwulira Denmark tubazingira mu kigurupu kyekimu awo tugamba mwenywako omuliro muli eyo Denmark mu nsi zonna eziri mu Europe sijja kwagala kuzissa wansi naye omuntu aye Denmark aba mukozi nnyo ate bafuna sente zibamala okusinga zikatosobola tewali nsi gy'osobola kuŋŋamba ŋŋendemu nze nafunako gig e Dubai as an executive chief nga bampa $4,000 omwezi $4,000 omwezi as executive chief in Dubai mulimu nenguganda what ogwo omutwalo gwa dola neki omutwalo gwa dola nezigwamu gwa gumu 2 something like that n'ogugoba nengamba why I'm doing better in Denmark executive chief tuba oba osobola okumanaginga top restaurants oba ne top hotels big hotel kati gwe mulimu gwe nafuna kati olejja kubuuza tinaye omusajja yalirimbamu nze ndi Dubai funa bweziti wijja mu qualification zo okitegeera ne experience y'okola ki gy'olina kati experience gye nnina ey'obufumbi nina experience ya myaka kumpi aga 20 years nga ndi mu kiyungu kati njagala bana amulimu kati abaana olwaliro kati nga bwe twakoze essomero wano Copenhagen International Institute of Catering and Hotel Management kati omwana agamba nti nze nange bwe naakera ku makya nja zifuna tojja zifuna but is a process ejja okutuusa kuki kuziri kati bw'okeera ku makya nze nakeera ku makya nengenda mu kiyungu nensoma naye bw'okeera ku makya n'osoma n'omwala obwa chef oba toyize kufumba oba oyize eki oba oyize okufumba naye oba toyize kiringa nga bw'ogenda mu driving school n'ofuna permit oba toyize emmotoka ebbanga ly'onoomala ng'ovuga ku kkubo lw'ogenda okufuuka good driver
obenga emotoka ogiyize kati ze bwe namala okusoma newaya I sacrificed myself nintandika okutambula mu Europe the best restaurant omukisa nali nguyina neŋŋendanga nenkolera bwereere neŋŋamba nti kati nawumuddemu emyezi 2 kangende Spain ng'ofumba neŋŋenda tulina kati restaurant ennyingi kati manyi Denmark restaurant tulina kwe tudistamming ewo ze bayita Michelin restaurants waliwo company ya Michelin mu restaurants yegaba stars egaba from 1 to 3 ezisinga amaanyi ennyo kati olwaleero nsobola okweyita Michelin star chef kuba bw'okolerako mu restaurant ya Michelin you become a Michelin star nawe ogenda neyo ki title gyokoledde mu restaurant eyo kati nze nesacrificinga navanga ewange neŋŋenda nenkola omwezi mulamba ku bwereere nga sisasulwa so ebintu bye Denmark njagala tubiyingiremu n'okusomako direct kati naye oba wali oŋŋambye nti gwe Denmark togivaamu so agivaamu oba nsi ki kuba kati okomparinga Dubai za America gye ziri zibungereza zi Canada zaani bakulaba bagamba omukulu biki byayogeramu okitegeera nkitegeera ogamba nti toyinza kuva Denmark agenda Dubai oba zonna ensi sisobola kati Denmark wentadde amakanda gange siwolozaayo mulimu gugenda kunsasula gwa chef singa Denmark wendi tanayita nti wano wetugamba naye tanayita ne system kati nze nkola ki njirimu njimanyi okitegeera nti wantaddewo amakanda ninawo family kati lowooza kuba tekigenda kumuvinga family yange njikole ki ngende naye mu America kitegeeza nti according to you Denmark wadde tetugimanyi ffe Kampala ekola nnyo abamu ebakolera bwobanga wagenda ngaoli mukozi Denmark wosanga omuntu nga teyasoma ng'akola omulimu gwaffe ogwa bulijjo nga mugagga alina ennyumba e Uganda wano nti credit Denmark tebawula sente ensi endala balina omukisa bayinza okwewolayo $1 bweziti ne Denmark tewali agenda kukola sente ozifulumye buli muntu ava e Denmark ng'alina kyakola amanya nti akikola mu hard cash yensonga waki tembawulira nnyo titebaagala ku Spain omuntu sente z'okoze nga toziyisizza mu makubo malala si nyangu za kujaajamya Denmark kizibu okumpayo $10,000 nenjija n'investing e Kampala kiyinza okuba ekizibu kyogamba bino byonna hard cash bino byonna bya hard cash buli gwolaba omudenish njogera ku Denmark sijja kwogera balala twogera ku Denmark buli gwolaba omunayuganda omudenmark nga alina byakoze wano abasinga ziba hard cash si bya bbanja kizibu nnyo asikwesudya kizibu nnyo okwewola sente Denmark ne bazikuwa tebagaba osobola okwewola ng'olina purpose nobaga njagala kugula mmotoka within era banka ejjaga nti ogenda kugula mmotoka ki sente bajja ziweerezaayo neera ndi mu America tewali gwe bawandowooza kashi nti fuluma ogende mu America simanyi sijja boogerera simanyi nkiriyo sifuna mukisa guliyo naye nze njogera ku Denmark gye mmanyi kizibu okujja sente Denmark kati tugeze wano wetaaga $2 million tulina ogenda zijja mu banka Denmark zikuwa cash okujjako ate be batono nnyo ng'olina investment erimu ennyumba ey'amaanyi ng'okisasuddeko sente nnyingi awo $20,000 ogijjayo njagala mukyawulemu awo sijaga nti tewali asobola kwewola $20,000 gya korona osobola okugyewola naye nga balina kwe bazibalira nti omwami ono alina amaka ennyumba ya $4 million Denmark ate asasuddeko sente bweziti enzoba ngo ennyumba $4 nga bakubanjayo $2 kati basobola n'okukuwayo akakadde kubanga owedde olimu okitegeera basobola okukuwayo n'akakadde akakoona naye obanga oli bano aba bulijjo tosobola kujjayo $50,000 emirimu Denmark awo emirimu weegiri oba kibulabulamuko emirimu weegiri kubaagala okukola bw'obanga
tuwetiiridde emirimu weegiri naye nga gy'amaanyi weetaaga okuba nga olina amaanyi ng'oli mukozi emirimu weegiri gino egyaffe gino okusiimuula egyaffe egyo era gye gisingamu ssente kati omwana akola emirimu gyaffe egya bulijjo asobola okukwata emiliyoni 10 omwezi kasaba nga teyesaasidde 10 ez'Uganda akola buno bucakala n'agattagatta n'agenda wali n'agattagatta ezo obusente bwabukola waliwo yali aŋŋamba nti ate mwenkana ne bakadaama ab'e Denmark simanyi yali ndowooza ni bw'anaawulira byenjogedde ajja kufunnamu so bano bangattagatta cakala nsiimuula nkola nti biki njeera nsaawa asobola okunnyuka n'emiliyoni z'emmeka emiliyoni 10 annyuka nazo kati miliyoni 10 nga gwe webaliridde nti kati kampumulemu ne mulimu abaana abakaggusa Denmark tebasalako kuba waliwo ensi zo zigamba okolako 9 to what oba 9 to 5 oba biki tulina normal hours nti omuntu okola essaawa 3-7 omwezi ne kati kuffe bano abaana abaffe batannabakola kisaagala kukyogerako nnyo kubanga babuwira bangi naye nja kukolesa bano abaana abaffe batannabakutereera mbeera okitegeera asobola okukuba ekintu kye mu ngeri ye ekitegeeza Denmark mu nsonga z'emirimu esingako ku Sweden ekisingira ddala kubanga abantu bava Sweden bajja bakolera Denmark kuba emirimu mingi Denmark okusinga Sweden ate Sweden otekuba nga omanyi olulimi kyesingako Denmark nti Sweden tojja kufuna mulimo nga tomanyi luki kiyinza okuba Sweden toluyina akalimi olina okuba nolina nako era bali abenjoyinga e Sweden abasinga balina empapula baasoma naye obanga ojjayo nakuyiyanga Denmark nga tolina by'olina Sweden eba muzibu ate Sweden kyetukusinga kandi ate yo babagabanya empapula okusinga Denmark oŋambye Jose Sweden okuwoomera akalimi olina okuba obategeera kyeboogerako naye Denmark noba tomanyi lulimi osobola okukola ki okubeerayo ate n'okola n'okola ekitali Sweden mu luzungu oluzungu lutambula e Denmark nali manyi bakuba lwabwe olwabwe lutambula ne Sweden oluzungu lukola ki lutambula naye emirimu mitono kati egy'abaana abaffe abaana jukira abaffe baba batalanayiga kalimi ne gino tebanakuyingira bulungi mu system kati alina kudduka waffe eno kitegeeza muyina nnyo abaswidi e Denmark si baswidi bannayuganda bannaffe bannayuganda bava Sweden nga bajje kweyiyamu bange ne waffe akalimu kabaayo naye akapapula ewammwe kazibu kakaluba naye ate eri kanguwamu yesayansi aliawo kati osawo n'ogamba nfuna akasente oba ngende wali akapapula gye naakafuna amangu ebintu nga babikalubya eriyo eno akapapula kakaluba naye ate emirimu ogufuna eri akapapula okafuna naye emirimu si myangu emirimu mitonotono otingaawo naye nomanya ngwawa ensi zino ez'omu Europe zesingako ki biki bye mwesingako Germany, France, Norway ensi zino ez'omu Europe kati ngenda kwogera ku nsi eziri mu Schengen tezina ensi esingako z'amaanyi naye kati gwe omuntu w'otuukidde ebiseera ebisinga oditaminingira future yo sijjaga nti Denmark bw'otajja Denmark tojja kuba bulungi kati bw'otuukira e Germany n'otuukira mu bantu abatuufu ojja kikuba niyinza okutuuka e Denmark oba Sweden n'otuukira mu bantu abaki abakyamu oyinza otuuka e Denmark n'ogwa mu ngalo ez'abakyamu mu ngalo z'abagezi nga bo si bakozi nga ajja kukubalira birala ebitali byakunoonya ssente onoonya ssente mu ngeri endala nga tujja kukola kyekimu ne Amsterdam ludda wonna wonna naye Mukama bwakutuleeta e Denmark n'ogwa mu bantu abatuufu biyinza okukwanguyira gundi eno eri etya cost of living awo ewammwe Sweden, Germany, Denmark, Norway, Switzerland, Austria kati cost of living eri awo Norway bali expensive nnyo wali expensive nnyo
Lukoba balulega. Lukoba balulega. Denmark wali expensive. Kale ensi zino zesinganawo katono. Switzerland chiri kitya? Yo wali okay. Siwa binyo. Cost of living. Cost of living eri okay. Kanika yataba bagenze Switzerland. Abantu tiwali bana Uganda achiba kozechi. Bagenzeyo banyi tebategeera yo. Why? Chichi. Kati oli ajja banne gye bali. Gye bamusomera nti Denmark kifuna. Switzerland bana Uganda batono. Community sinne. Community. Kati nimba na Uganda abasooka singa bajjawa. Bajja abasinga abangi nnyo bajja London. Wasinga bana Uganda abangi. Eri London. Kabaka. Era buli omu yasomera ng'omuntu amuganja London wakola ki? Kigwa. Kati abaddeko ne bajja Sweden. Community nayo nene. Yeddiira kati yinza okuddira London. Ugandan community. Sweden. Kati wajja naffe kati muno obusobo tuno nga Denmark tuli bangi nnyo tuli awo. Jama era si bangi nnyo tuli awo. Bayinza okwenkana ne Denmark obungi. Kiki science kyabeera awo nga community sinene. Mirimu giba mitono lulimi. Mirimu giba mitono wali atuninamu ebintu bingi. Kati abamu batuninamu kati baana bagenze Canada bangi amanyiri bwe naava wano nga nsomye papula ngiyinza okukola eri. Nda kutandikira mu luzungu okusoma nja kusoma mu luzungu lwe mbadde nsoma kati abaana bagenda mu America okitegeera. Kati advice yandibadde ku nsi kyawo mu Europe ng'omuntu apimamu. Omuntu apimamu oli yali badde ayiiya ku busi obutalimba na Uganda bangi obutalimba Africa bangi ugeza kati Ngolson Baga abantu bali awo tebagitegeera tetegeerekeka naye ate nga bagaba obuki bw'olina omukisa osobola okufuna bw'oba okoze pepaaka w'omutuufu bagaba kalimu obuso obutonto obutanaba kufuna bantu baki bantu bangi. Greece kiri kitya eyo? Greece bandibadde bagaba naye kiri kitya? Osobola okutandikirawo omanyi kasitoba ng'ovudde eno n'ogwa mu Europe funa tandika gwe buki tandika butandisi byebira bijja kukola ki bijja kujja ojja kwesootinga. Poland kiri kitya? Poland wafu kibulamu inakola transit. Poland kola transit kola transit mpozi ngogenze kusoma naye nga kibulamu kuba n'abapolisi abasinga kati mu restaurant yaffe abantu abasinga okukozesa tukozesa bapolisi baba bavenga banoonya mirimu bagira kuta masowaani biki n'okufumba bachefu kuba kati chefu omudeni ali mu expensive. They are very expensive. Nika tufuna bana abavudde mu nsi za Western Europe. Sabi ya wawa. Bantu bateeka ku minimum wage. Nate omudeni tojja muteeka ku minimum wage. Omudeni tomuteeka ko. Aseramu. Taseramu lyeteeka. Teeka limugira. Limupotika. Finland kiri kitya? Finland simanyiyo nnyo. Naye era mpira obuwulizi. Wali omuganda wa Nkakensa. Yene yakoleddeyo nnyo. Naye osanga ate ali Finland nga akitegeera mu ngeri sivaawo. Naye ndowooza kisinziira oba ku ggwe weeteeseteese otya mu nsi gy'ogenze. Naye mulimu era ensi gy'ogamba nti ensi mmalako. Kati laba muganda wange kati Denmark nemba sirina bus card. Oba sirina means of transport nti nguza akantu akantambuza nsobola okumalako. Nsobola okumalako. Waliwo ensinga zo nga tosobola kijja kuba kizibu kati egenda e London oyita mu kinankani weetoola bwetooloozi wona obuka bajja kulaba. Denmark wemba nga yala zinkuddemu nga mu mutima nkimanyi sirinaamu nsobola oyingira ka train nembaza nenjiya ne bakutwala n'obasasula next time. Tosasula next time nobanga okubya obukubi. Naye mulimu ezimu nga tokalinnya okugeza kati nagendako Sweden nobalina aketoloola Germany bakalu naye Denmark wangu muko nekibaasa okigwamu Denmark kibaasa osobola kiwalampa n'okulukuta ekikusuula eyo bulaba akasajja kayingidde otulayo kumbi okalaba nkalize n'ovaamu n'olinda ekirala. Naye waliwo eziri siriyasi. Buyimbaza okukwatamu ogumu mu myezi ng'omulamba. So naye nga mulimu zo eziri puwa. Mulimu eziri puwa. Tukkirize tugaane mu Europe mulimu ensi. Mulimu eziri puwa. Ezitali economically nga ziri puwa. Nga Western Europe. Western Europe. Bali bubi nnyo. Western Europe otegeeza nsi ki? Tuteekemu Poland, Serbia, Russia biki ebyo.
side zeyo Ukraine eriyo yonna eyo gundi Croatia ya Croatia zonna ezo bonna bali eyo kale ensi njavu ne France bangamba tekigwa bulungi France simanyi yo sikwatangayo naye wali abantu bangi France Italy Italy ekijonoonye nti wa migrants bangi bonna batukira abajira ku bidyeri Italy yeyingiza port kwe bayingirira port wali nanga ne bayingira abebidyeri bati waliyo bangi kati embeera yakyuka kati Italy webanga port kitegeeza biba byamu ne kati ku bannansi abasangiddwayo kale Europe nzibu mukama wakikuweeredde okikubirawo wakublessingidde kuba bw'ova Uganda nga sente olizikola ne Europe zikola ki tozikola bw'ova Uganda nga yo oli ozikola ng'olina omukisa ne Europe otuuka nekola ki n'ozifuna naye nga ate waliwo abali Sabia abakikuba ewali ne Sabia oli nga yategeerayo ninga ebulamu abukola ki ninga bannayuganda gye bali ninga gaganze Sabia gye nkoledde so muganda wange tugende mu education gwe bw'otuuka e Denmark oyingira otya mu bino ebyokufumba abantu bayinza olowooza kati ebintu byokufumba ebyo naawe kati ate mufumbi wa mmere atugamba kyoyo ebintu byokufumba gwe obiyingiramu otya era waayi kufumba bwe natuuka e Denmark nasoma olulimi bwe namala olulimi nava wano nga ndi ku advanced ekisubi mu MV motor vehicle mechanics ayinza wa makanika nava wano nga nsoma wa makanika motor vehicle mechanics nga ngenze ku advanced ngenda ku advanced nga maze eyiganga ngenda ku advanced era twakolanga advanced certificate okugenda ku diploma kati awe kubira akaji nenkola ki nengende ebulabe natuukayo nensoma olulimi kane njagala nyongereyo ekyange ekyaki ekyokukanika kati bwe twasomeranga olulimi nga bakubuuza ki kyoyagala nimbaga nti kati ninga ndi kanve ku byokukanika nali nkanika mu motoka zinalingize kangende mu nnyonyi nkanika ennyonyi chance ne baginkula nti nga ne babawandiikira tulina kampani nene ne bagiyita SAS ne banzikiza ntweningireyo nga student ava mu lulimi omwezi mulamba nenkwaki nengumalayo ande nenabanga nkoze eki nga mbyagadde ebyennyonyi kati de bwe nayimaze olulimi alina okugenda mu technical school e Denmark nsome siyole bwe namala okusoma siyole byamakanika byennyonyi nenkola ki nenzayo nensaba gye nakola ki mu SAS gye nali ne bampa industrial training oba practicals okutraining okubeera muki mu SAS kati obuzibu bujjirawa bwe bakuwa World Trading Center mu America ebyennyonyi byakyankalana nnyo kati ne batunulawo ne bagamba bani bagenda okuyimiriza kati nali mwawe bakola ki bebayimiriza ne bagamba bajja tukola ki tujja bayita kati nentulira waka neŋŋamba nzirewa nembalamu neŋŋamba nenzirewa neŋŋenda bano abatuliidinga bavaire abakola ki basupervisor naŋŋamba nti obadde bulungi genda muki osome byamakanika ebyemmotoka ene ŋŋamba ebiseera ebyo ngaemirimu si myangu otulina mu maaso nga nibe nasoma bamakanika ngenda kukola garagi yange oba ngenda genda nsaba omulimu ate bagunyuma kuba ndi muddugavu endowooza muneŋŋana nedda nimugamba nti omanyi kanonye ebyokufumba kubanga emyaka gye nali ntuuseemu nga sisoma kyenjagala ng'osoma kitambula nga nsoma kikola ki kitambula kazi natunulira kyakikola ki kitambula nga ndi bwe naasoma ebyokufumba Denmark ne banyima omulimu nja kweyongere muki mu nsi endala kati nenyingira mu jokoni nenyingira jokoni nenyingira ku ssomero toolbox nenjikasuka nenkwata ey'obwambe olwo wezuula simanyi nti nezuula wetwamala semester yasooka nga we had to apply okufuna ki okufuna practical place mu restaurant si oba mu hotels nze nakwata ebbaluwa nagenda nempandiika amabaluwa ndoza ebbaluwa 50 ntaa akafaananyi kange waitaakutaya akafaananyi buli kimu nokasikane nokateekako ku application nendooza abanziramu baali bana mu Denmark
ebiseera byaliwo nti abaddugavu twali tuli nnyo mu system okitegeera kale nga tebatumanyi sijjaga nti naye kibanga nga tebakola ki tebatumanyi naye nkwabo abaana abanziramu abamu bangamba tebasobola abamu bangamba tebatwala ba student ababiri abasigayo ne bampita koso gisomera emyaka emeka kuli nagisomera emyaka 3 kubiri bange ena ebyokufumba obufumbi myaka 3 nga diguli ebyokufumba njagala nnyo ntegeeza abantu ekintu kyokufumba balabanga abantu abalemererwa balabanga nti omuntu agenda mubyokufumba aba yalemererwa naye sibwe kiri mu Europe sibwe kiri omuntu asoma ebyokufumba mu Europe aba w'amaanyi nnyo lwakuba nti ekiremesa abantu ebyokufumba mu Europe obudde bw'okukola bwe buzibu kasutandika okuba ne family nti ojja kubola okwakinga longo hours okere ku makya tujja kufuna budde bwaki emyaka egyo ng'oli mu ssomero n'ekitundu ng'osoma n'obimala n'onoonya restaurant mukama nanyamba bwe nafuna practical nefuna one of the best restaurants that time bagiyitanga La Cocotte restaurant La Cocotte yabanga mu Copenhagen bayita Grostop awo wentandikira okwezuula nembira nze ekyanyamba era kinayiga era abantu abajja e Bulaaya tulina okwekumitinga kintu kyokola ki you commit yourself kintu kyoyagala ze bwe natandika okuba student twamitinga nga ssaawa 4 ku mulimu naye ebbanga nali namala ku mulimu okwo namitinga nga ssaawa 2 nga nabawanga ssaawa 2 bunaku za bwerere nga batukanga buli kimu azo kitereeza ebintu bizze mbitereezezza mbitadde birina okubeera ready to go kuba kyekyoka kinalina okukola okunjagala ku mulimu kuba nali sibafaanana wali muweka nali munzekka ng'okeerawo era ng'abamu tebakola nkona ku muddugavu wali mupya nali mupya abazungu itagamba nze yetagamba ekitubu nga kirina nankona muddugavu mu bulamu bwange tebatumanyi obayingiramu era wenamala okusoma awo nemmala bulungi era mukama nanyamba era nti enneeyisa yange ennungi nenfunyisa mu restaurant yesinga mu Denmark obulungi that time gye bayitanga cafe ketchup awo entandikira okulanda kwange cafe ketchup ng'okolamu biki era nali mufumbi nafunayo nga mufumbi nga maze okusoma gomune ye restaurant gye nasooka okukola ki okukolamu ng'oyamba ku bafumbi nga ndi mufumbi nali chef nga maze okuba student nga bantikidde nga maze kosi ya bwa chef kati kwe kunoonya omulimu n'enva eriginali baali bampa omulimu banga nti bw'omala okusoma sigala okole ki okole nine ngamba kati eri kasente ke baali bampa era saagaana bagamba kale nja kukitunulamu kati mukwano gwange antwala eri ate nga bo bagaba kanja okusinga wa eno kati kwe kukola ki olwo nga ofumba kyayi ofumba mmere ofumba training kufumba kimukulu nze ndi mufumbi nze ndi French cuisine tunula mu kamera nze ndi mufumbi yata French cuisine nfumba mmere y'Abafaransa ate nsumba mmere yonna mu Europe buli kika kya mmere kyonna nkifumba wali kika kya mmere mu Europe awo kisifumba just how I'm trained Italian pizza byonna mbikola buli kimu nkikola sushi omukola buli kimu nkikola kati evali gye weeteekako bulijjo bino bye tubagamba nti emirimu gy'omu mutwe gino mu nsi ezo munnange wane Uganda balabanga ebintu biki mukwano ebintu by'emikono ebyo by'emutwe bikolera ddala mu Europe ne wano bye tulabanga ebyokuzanyisa so muganda wange ekiyungu kino ebintu by'okufumba bino challenge ki zofuna n'abasajja bano era lwaki watuuka n'okkiriza nti kati okufumba kyekitone kyange era okikkiriza otya nkikkiriza nti bwe nali ndi mu nkya traininga ebintu byange bye nakola byafunanga audience y'amaanyi okugeza bwe nafumbanga tu present nga batikye babyagala nti omuvubuka afumbye bulungi bakamaabo babyagala kali nenja nga nezuula mpolampola naye nga kati kyalina kingenda kukola kirala kirina okutegeera kalamu yange kalina kuba kaki kambe kati ekalamu gyenkola ki yeyina okukyusa obulamu bwange
nemba nawe ku mulimu nze ne bwompitako n'onvuma nseka kuba nina tageti gye natunuulira nti nze siyomba naawe ntunuulire gye nkola ki tonjja ku mulamwa mulimu eby'omulimu nga nawe obeera ku mulimu nti waliyo enkyankalana waliyo biki ebyo sibibeeramu kyemmanyi kinanona ssente nakubeera buki nakubeera bulungi ekyentunuulira ne bwakola atya nze kikinuulira sikiwa budde wabafunanga abo nga bagamba omusajja omukulu alaba ate afumba mmere yagenda ku Kyeyo naye afumba era nti abantu bakitegeera gye bali bakyogera kuba tebakola kiti bamanyi ate omuntu tomunenya lwa butamanyi omulekerayo naye gwe n'omukubisa ki n'omulaga action ekitegeera nze sina mulimu gwenkola mu Europe nkola ogwo gwakufumba naye obanza omufumbi nsobola okupanga ekiyungu kino Jose omulimu gwokka mu Europe gwokola guli ogwo gwakufumba tolabirira bakadde sirabirira bakadde toyera seera tolonda muzira sironda muzira tonoga apple sinoga apple tovuga uba sivuga uba kola omulimu ogwo gwe nategeera yekkalamu gye naye gakwata kambe kisoboka era n'omuntu yenna Europe tewali mulimu mubi kinjagala ngamba abantu tunula mu kamera Europe tewali mulimu mubi kasita ogwagala n'okola ekyetaagisa era ndabanye abantu abagamba nti oli ayinza okudda ano ku Facebook mbalaba naye sudia nti eri bakola oli akiininga bakadde niye omuntu akiininga kale sijjaga nti akubakiininga bakadde abantu abalabirira abakadde okitegeera kuba siba bakiriininga jasi babagala bavuma naye omuntu abirira abakadde omukozi njogera Denmark ekitone ennyo nga mukozi afuna miliyoni aga per month ekitone nnyo nga mukozi afuna miliyoni 2 bebasinga okufuna sente mu Europe owe Denmark abalabirira abakadde naddala nga bakola kiro byetwogerako tetubimanyi ate nga takoze fuulu kati omuntu akola ekiro ng'alabirira abakadde ndowooza awaye palawa afuna emitwalo 2 palawa Denmark agawa ne waffe Uganda wano emitwalo aga ekitone nnyo balimu 2 likona nga 5 Denmark kati ntunulira wano abantu ababaddako ne babavuma abakyala bali wali Denmark basitudde ebizimbe mu Kampala kuba tebajja kweraga tebajja kuvaayo basitudde ebizimbe balina yiika z'amataka balina amafaamu kati oli adde eno talina nakyalina alimu apati ya mitwalo 8 n'avuma tiwajjala afumba mmere mu Europe talina kyatugamba oyo kuuku yandi yebentegeera ye kati njala kugamba nti omuntu nakolanga $1 million nenja nenyumira obulamu bwange nembagamba we party for the purpose kati purpose ino njitaddewo wano tewali kyuma kikka wansi wa $10 million okakasa wano tewali kyuma era omuntu ngo atunuddemu wano ng'alaba ebyuma bino nga chef amanyi the value of these machines ngokitegeera kati nze ndi mufumbi ate nyinza okuba nga Denmark kayenzeemu ate ku baavu akubanza ate nyinza okuba nga ninamu amalala wala tebajja kukola ki mufumbi ateegaana mulimu ki muyona mulimu gwange kyenkwagaddeko abasinga ayinza okuba omufumbi ate n'alowooza nti kibi ekituufu ensonga lwaki nagamba nti nfunye chance eno okitegeera nensobola okukola obulungi mu Denmark ebintu ne biŋŋondera neŋŋamba naye lwamema omukisa ngufunye nga nteredde lwaki sikwata ebyuma bino nembigula nembitwala Uganda abaana ne bayiga abaana abadde babonaabona kubanga abaana abadde bajja najja ku restaurant naŋŋamba Joseph nva Uganda nasoma obwa chef nsaba mulimu naye nga talina mulimu gw'osobola kukola ki kumuwa kuba tamanyi asomedde eno nga tamanyi atuuka eri nga talina kyamanyi talabanga ovening eno tamanyi gikozesa tamanyi kukozesa system ombuuza kino bakiyita bali takimanyi wano bayisa mbuyisa mwaka gumu mbadde nfumba mbadde nkola bwenti okitegeera kati twagala we modernize era ensonga lwaki nakoze nti nafunye batica abali well qualified bavudde Nairobi bavudde Kenya the principal somero ava Kenya wajala
wabajja Nairobi nabajja Nairobi ate from August ngenda funa babaita ba guest teachers from Denmark bajje batandika okukola ki okubangula abaana twakoze silabasi yaffe twasaba Minister of Education obesobola okugikkiriza erietya getwagala abantu babangulemu kati omwana bwajja wano alekuddayo ng'amanyi kukola kikomando ng'amanyi kukola Rolex tubayigirize kosini zonna enfumba nti bafumba bati batambula bati kubanga buli kyogenda okukozesa wano weekiri zino oven ezisinga zikolera ku mazzi era balaba wansi bakonekitize dda amazzi zakumazi zikozesa amazzi kade can cook with water ekifo ky'okufumbira ku wano kuki wano kuuka osobola okufumba kyekimu n'okifumbira muki mu mazzi oba ogenda kufumba bumonde wano n'obuteekako obuteeka butesimu ne bujja nga obufumbye the modern oven ez'omulembe ekola ki eziriko zifumbisa amazzi zikufumbisa omu nga lya convectional oven etwali ziyise so kati muganda wange kiki ekyakubagudde okomewo okole essomero wano ewaffe kiki ekintu kyonna kiina ebbanga ddene nga kindi mu bwongo ekintu kino okukizimba tekitwala olunaku lumu olina okuba ne idea ng'obadde otambula nayo ng'ojja otambula nayo tuyise mbina ebya $1 million mpola mpola zine mbagamba nti nga neetegekera ekikola ki era nabagamba bwe najja nti nze ndi mufumbi ate nja kukola essomero wano abagamba oyo omufumbi kikyayogera kyana kyatugamba kaakati njagala nkubuuze wano mulimu Range Rover sport maker wano biography mu kiyungu kino naye badde nsobola okubibeeramu nenjivuga nenze nvuga Land Cruiser ninayigadde ngula nendi obulamu bwange nekino kingatte kubana kwa nasoma okufumba nange si yali choice yange nena kiyingiramu ate mukama nankola ki nakimpiramu omukisa kanjegana n'abaana abalala abaleeyo abatulaba bajeti babangule balekera ogenda nga bakadaama ogenda mu kiyumba omwana ava wano ng'ali qualified tumutwale ekirala nti abaana banaasinga okukola obulungi wano nina capacity batwale Denmark nina capacity batwala mu nsi z'ewabweru abanaasinga okukola obulungi omwana abakozi abalungi sijja gamba nti bonna naye abakozi abeewaddeyo okuba nti bakozi bajja kusasulwa bajja kufuna emirimu emirungi so oyagala kundaga nti omulimu gw'okufumba mulimu ddala era omuntu asobola okugukola osobola okukola ebyo byabadde ayagala okufuna n'ofuna yobadde olowooza kati juzi nali Doha kata era nga nali ku byasomero naye ngenze ku meetinga basheeka abalina woteeri zennyingi mukama yannyamba nenfuna omukisa nenkola ki nemba meetinga nembasaba nti ntandika essomero nga sinaa kutandika naye nga li mu process ebyuma byali mu container bikola ki bitambula oyo byali byatuuka dda yenda kutandika essomero naye mbadde nsaba abayizi bange bemanga mmaze obbasomesa you give them jobs ekata ne mu UAE ne bakkiriza ne bagamba kubanga na meeting abasheeka nga balinga bana one of them yali asingawo nga alina 5 star 15 okitegeera around nga yakolamu bali bakolamu bali banene nnyo nange omukisa mukama yannyamba nenkola ki nengufuna I was there in Doha nga tebagaba peanut era nabasaba ne bakola ki ne bakkiriza ne bagamba bw'oba otandise bulungi tugenda kusindika abantu baffe tulabe bajje balabe ebintu abaana balina okugigamba imanyi balina okubafumba eri tugenda bibayigiriza kati nti abaana mba mmaze obba traininga wano nga nsobola okumanya nti omwana agenda kukola oyitajja kujja wano ngambe nti zesebo ntwala nga simaze kulaba kikyokola ki gwe sigenda kutwala yate koona CV yange gyentaddeyo eri abaana baleeta bakisoma tukola kitulyonoona wajjala bino byasomesa naye abaana banaafuna omukisa naye abanga balungi ekitono ennyo balina tandika ku $5 million 5 million ku 4 abaana abava abalungi nga beewaddeyo nti kino kyenjagala they will get those jobs kati abaana badde bagenda omwana badde agenda nkadaama n'akozesa emitwalo emeka emitwalo 9 bamubbye n'abonaabona n'aba mu kiyumba ne wano ogenda olina Kyeyo
Kati wano mugenda somesa biki mu Uganda? Wano tugenda kusomesa food and beverages, that is stock chef, tugenda kusomesa ne ba waiters, tugenda kusoma ne bano ba barista, ebyuma obiraba. Barista abatabula ka chai. Abatabula ka chai ne juice ebyuma bibino obiraba. Those are very expensive machines, they are commercial. One of that machine ekuba lita 10 per hour. Lita 10 za juice. Lita 10? Yeah. Per hour? Per hour. They are commercial machines. Ezikuba neziteeka wali. Neziteeka wali. Ebidomola bya juice nga bimeka. Ebidomola lita 2 emirundi nga 5. Bidomola 5 ebikuba mu sawa ebiza. Sawa emu. They are meant to be commercial. So ndabawo ni bini ndabanga ebya cafe Javas. Bino ebya KFC. Bino ezo oven. Kati mwana tugenda muyigiriza kufumba kokka. Ngayo twagambye tugenda bayigiriza wonna. Kati batugenze Italy mu pizza. Iyi machine ekuba pizza. Ya pizza. Ekola pizza. Okay. Nwono tunonda na ntono ya pizza. Zino oven zibekinga zikola buli kimu. Wayesene zino naziletamu, they're very very expensive. Ninaziletamu omwana alabe ngenda ngafunye omulimu eri, I can operate it. Yeah. Tetwagala abantu nga tasobola kuteekako gundi eno, tasobola jikuma. This is a touch screen. Touch? Touch. Your touch. Okay. Plate ya touch. Kati abamanyidde bana niwako sanga takayina tubakayina. Kitegeera. Limu abalungi nga bayina muno gwa touch ne akiwaka buli expensive. Nekati eno. Ogisanga wano. Seberako eno ogisanga wano ngokola ki? Nojiga bogisanga eri ate ogenda kubuza bana nga kola ntya inga si kipya mu maaso go kati no awo ya KFC ekuba KFC ya machine ya KFC ya fries ya yenyama yenkoko ekuba nkoko ya nkoko ekyo cyuma kyolaba kye kimeke enko ya KFC okubanga eri soft lwaki nkigula tinjagala omwana bw'avaano bw'aba agenze mu kachike tonight keri Baga KFC keri akatontono medium size. Nasanga ye ekyuma ekyo. Agamba nakiraba kusomero manye bakikola ki. Ngaso kiteekako. Asoteekamu enkoko, asoteekamu ebirungo. Yeah. Nkigula kwa kinzo butakola ngoko wano. Nena kigwa kibeera wana bakola ki. Bakirabe. Very expensive machine. KFC ya for original byekozesa. Ekyo nyini ne KFC kyina. Kikawa swa milioni 5. Wow. Boyingo otaddemu. Nateeka mwache manjagala nti bogamenti omufumbye oli bwafuna milioni 5 alowooza kawundo ne kati kawundo etuddawo mu kyuma kimu. Eyo kawundo namba. Kawundo kitaddawo. Etuddawo mu kitundu kimu. Mu kyuma kimu. Milioni ago. Aga. Ate nga mpya. Ogitaddawo. Ekitaddawo. Kati neegala okulaga nti ndaga abaana. Abanasomera mu ssomero lyaffe wano. Enjawulo oli bw'ava wano ng'alina kyakoze ki kyeyekutteko. Kati muganda wange kinyambye nnyo Jose. Emirimu gy'emikono gino kituufu mu diaspora gikola oba mutufera bufezi? Emirimu gikola mu kamera. Emirimu gy'emikono gikola. Kati nze mba neeyogerako ng'omufumbi kati ate kanjogere ku bazimba. Ate abazimba nayo sente gye ziri nnyo mu diaspora. Nti kubanga amala akalimo ke Joseph ne muyita ne mugamba nga ine ennyumba yange njala kunsibira butayiro. Kainaba ngo muwichi abasobola okusiba mu nyumba nga 2 oba 3 nga sibidde milioni 2 ziba sente mmeka abakola tuwali kintu kya mukono era sengano government kati eri baateekawo education eri baayikyusaamu kati omwana okumala abaana abagenda kwekyesi bagatta 2 ayinza okusoma obwa chefu ate nga bwasoma n'ekyesi ati afuluma nga bulina bikola ki abirina wamu eriwo bakola bakola kati nagatta amasanyalaze neki n'okufumba nagatta amasanyalaze n'HF ne HS okitegeera nebiri why lwaki bakikola andi kati balabye nti omwana bw'amala senior 6 abakuwaide kyalina mbungo niwe baba weyongeddeyo still have this one with you. So gwolinga ngamba okubiriza abantu abagenda babeere n'eby'omukono. Kati for example bemani n'omwana sijaga nti omwana bwe yambugimiziddwako nga ndi ku senior 4 nga maze senior 4
najja mu byokufumba kanjogere mulini gye ndimu naganze senior 4 yange ngimaze sigenda genda ku university kanyingire nkole ki tandika okuyiga okufumba najja wano mu ssomero tukoze nayiga okukozesa mashini zino najja nayiga okufumba n'amala certificate bama certificate nafuna diploma ye natandika okukola research eki njagala okuyigiriza abaana bano kati nga betugenda okufuna ba students tebatunulira nnyo kya ssente nga batandika okukola ate beeweeyo agende ku Sheraton oba mu restaurant ennungi abagane ndi ayogene boss abagane nti mbadde nsaba kujjako wano nkoleyo ka internet kabwereere emyezi 2 nze nabikola era ebyanfuula bino nze nagattangako nasembayo okugattako emyaka 6 mu myaka 7 emabega. I went to one of the best restaurants in Denmark, Michelin restaurant, 2-star restaurant. Nenkolayo emyezi 2 nena vange wakasaawe emu nekoma osamusanvu gwa kiro nga nkolera bwereere free nga nkolera bwereere olya buli mmere emmere yabangayo nenga mukola teba noddayo waka nengolo kenkeera nenfunamu ennaku 2 off ninga nkolera buki kati omuntu wawana jawoga nsobola kukolera bwereere niyo batogenze kwewa kubanga ezo restaurant ennungi tewali tojja jigenda mba kwe mulimo but goddeya olabe bakola ubuno ogenda okutuuka eno okwetunda ojja kubanga market yekoze eki baganda kolerako wali kati kitegeeza emirimu gy'omutwe tugifokasingeko eyo nnyo kati omwana afuluma university sijagenda okugenda ku university kibi ninga bagenda kukola mulimu ki right now afumye university maze business studies kikyoba ogenda okukola kikyoba omanyi nalina kazini wange yamala okusoma okitegeera yali amaze Makerere nga mumaze bulungi kati badde namubuuza kati bali bayita aba Central Bank okukola Central Bank eyita buli omu yasoma buli kimu wasoma kiki nibakutwala ku training okukola mu bank bayita buli omu yasoma kyonna batwala ku training kati kiki bakikubonyabonyezza kati bo maze mukagayo no ngande sente zange ekifo kyogenda ku campus kanzindeko mu ssomero ly'emikono ono ofuluma wano mu ssomero wano era njagala nnyo okukakasa abatulaba abaana abaleya abatulaba nti bw'ofuluma wano ng'osomye catering wano mu Kampala wano ng'oli chefu mulungi ate ng'ekitugenda obbayigiza okuba creative ojja kutandika kubuka dobu mu Kampala wano omusaala bazigaba bachefu abalungi bazifuna n'okusingamu egiri muno mu Kampala restaurant zize kati nyingi milioni 2 bazifuna kamu kitundu 2 za bulijjo wano chef for chef n'okugenda mu bbanga n'okwongerayo ddala so emirimu gy'emikono tugifokasingeko nnyo kuba bagamba vocation wano ekitutta nti vocation byafa wano ekibale kitutta nti abadde bakola amasomero tukola kulyamu tetukola kuyamba baana okitegeera ng'oteyo ka business ko ka kioski ng'ojja mu bujja ensonga wakinaga nti sigenda kulyamu kanteekemu kinene okitegeera abaana bakole ki baganyirwemu nti omwana aba avudde wano Sheraton ejja kumwetaaga restaurant zijja mwetaaga Dovine ejja mwetaaga zonna ez'amaanyi zijja kukola ki zijja mwetaaga kuba bamanyi okwetandikirawo ekikyo osobola okweggulirawo tugenda ba training they can create kubanga okulya tekukoma buli omu ojja kulya faluuka nyo ojja kulya tulina okulya omwana bw'anaamalawo nanga nti mukama wange tumaze okusoma njagala ompe oven eyo kankisasuleko ebbanga bweyiti waki sigiteekawo nenkola ki osobola ogimuwa ku kibanja mpa nagenda nakola n'atandika osobola okuba n'ogenda mu Arua bajja kulya emmere n'ogenda e Kasese bajja kulya emmere buli wamu katugenda obba training nga baveeyo nga asobola okwekozesa oba tasobodde kwekozesa yeno bizinensi mu mbeera yonna erina okutambula etambula mu kulya oba covid atukubye tulina okulya oba biki emmere tulina okulya abafiiriddwa beetaaga emmere abalina pate beetaaga emmere afunye munne amutwala out amutwala mu restaurant n'omulwadde yena yeetaaga okulya kati kitegeeza mu buli ngeri olina okukola ki okulya
ate webigano gyeriira ate bisobola kugaana. So restaurant abantu bayiga ebintu bino. So omwana mugenda muteekateeka ng'afuluma wano ng'amanyi ki, oba omuntu asobola okujja wano n'agamba nze ngenda kukakyayi kokka, oba nze ngenda kusiika nkoko gyentegeera, oba nze ndi wa pizza. Kati wano omuntu yeesalirawo kye mwagala omuteekateeka. Tulina courses ate kati tulinawo oli agamba nti nze mbadde nkola mu Kampala nembulamu okubekinga obulungi, mbadde ku Sheraton nembulamu okukozesa mashini zino ziiga empya ate mbulamu okubekinga cake obulungi mu zino mashini, oba mbulwamu decoration nja kudecoratinga cake, oba mbulwamu kino etujja kubawo ne short courses ezitamenya. Nze njagala kacyayi kuba waliwo abaveeri nze njagala kuba ejja kujja nti balista nze ndi wa kacyayi nga ajja kola ku short courses nga tumuyigiriza ebitambula, tumuyigiriza ebakola juice, tumuyigiriza ebintu byonna nga birina okuba nga bwogenda okubeera mu cafe, okitegeera. Short course weeri ne bano kati abalongo ttamu ngenda kubeera chef awa diploma. Nze njagala kuyiga mmere yonna, nja kuyiga mmere kufumba. Oyo ajja okufuluma wano ng'amanyi nti bwe mba ntambudde nenva wano ntamba ne certificate yange ne sente, bwe yafuna certificate yamanya nfunye bank card yange nkitadde wano. Tinewe ngenda mu America byendabye wano mu America gye biri, era bali mu America abatulaba nga bafumbi bannange. Ebyuma byolaba wano ne mu America byebakozesa, byebakozesa Dubai, byebakozesa Australia. Kalayi tebazirina bayigira mu kalayi musepiki buli kyolaba wano era twateekamu olaba amasefuriya gonna twagaleeta okulaba nti buli kimu kyolaba wano ebyuma ebyoza ebintu wali washing machines ez'omucunga eziri commercial toli bw'avaawo akola ki si kipya okituukako okuba tuwadde n'obuzibu ng'omuntu ayigira ku bintu birala ate practical nazikolera ku ki ku birala. Kati wano kitegeeza wano bw'eba mashini esiika enkoko mu KFC gye mulina wano gye tulina the same machine, kitegeeza ne wengenda eyitale gye nkola ki ejja okusangayo gundi ya pizza gyensanga eyitale ejja okusangawo eyitale ejja okusanga mu America omuliro gwe gumu bwe bakuba twakuyigiriza nti pizza emala eddakiika 7 mu oven ku temperature 275 era bw'otuuka eri olikola ki ojja okutuninga. Awo omuntu yambye kale sijja kusaba government sente sijja kusaba sente ndi ate government otuyambeko mu sente kinaalisabye abaana babakungi babalage ekyokukola, okitegeera, babalage bave babagaye nti zino vocational school, that's the way to go right now. Ye digital gye tulimu kati, that's the way to go. Ne unemployment ekendeera omwana avayo ng'asobola okwekozesa nasetinga out e Masaka n'agamba nti kati nvudde wano ngenda e Masaka ngenda kuteekawo kaki restaurant kange, ate ng'amanyi tumuyigiriza asobola okukamanaginga, ate tusobola n'obbayamba. Abaana abamaze wano basube ntujja bayamba kuba bino ebyuma nze mbireeta ate nze mbigula. Nja kuba n'abaana nti abaana bwekwatako nti nze mukama wange nsasulira kino nti bwe naba maze okusoma njagala ompe oven eno, kugamba nti oven egula sente mmeka, gyegula sente bweziti tujja gitwala ku kibanja mpola nawe ogende okole ki. So emirimu gy'emikono is the way to go. The way to go now. Okusolving unemployment twetaaga emirimu gy'emikono. Era gavumenti abaire kitunuulira nnyo aye neetatunyiga ffe abalese bino ebintu. Vocational schools ye way to go. The way to go now. Oba restaurant, oba plumber, oba bazimbi, oba bagundi bambaawo, is the way to go. Abantu bagenda kulekerawo okuzimba, ebizimbe byambuka buli lunaku. So kitegeeza tufocusing ennyo ku vocation. Tufocusing nnyo ku bintu by'emikono. Jagenda ekyanja otunuli ne ku byalo eyo gye tuva waliyo ebyalo nga tekuli wadde ne restaurant efumba mmere etegeera. Eggulu ogenda eggulu eyo nga tewali mmere etegeera ne munoonya emmere. Nandowooza wana abaddewo badde tubati babawa kinnyiniga oli agenda okusoma ye bambi n'atunuulira nti ngenze kutunuulira kyonna naye kigenda kukuyamba naye jangu ku kifaananyi ekinene. Jangu wano tukulaze ntuge soma ekyokufumba, jangu musomero eddungi, ebintu byonna weebiri, bw'ova wano ogenda kumanya kuba tugenda kuyigiriza buli kika ky'emmere kyonna ate ku levo zonna.
okitegeera nti live here you can work in the 7-star restaurant oba hotel nga si byakwejubisa kuba buna ogenda mu 7-star bino ebyuma byenkutteko wano byebiriyo kati tugenda kukulaga byuma byokka tugenda kukulaga ne material ate mubeera mu theory practical yasinga obungi teekako ku mamu kola bodi omwana buno buli mwana njagala ayimirire asheyalinge waalina okuyimirira kati kuliko amataffaali buli mwana ajja kuyimirira kulirye sigamba nti gwaho nange nkole gikume kola nga ticha wabalaga ekyo kola kati kyemuba mutuyambako Jose nti mubeere connected ne restaurant zino mubeere in touch tugenda kuba in touch abaana abafuluma bw'aba tasobodde kwesetinga nga yiye mu bwangu at least ng'asobola omuwayalinga oba n'omuconnectingako ku Sheraton oba Serena oba Zani mulimu restaurant kati nga nagaye mu kusooka mubayambeko nga nagaye mu kusooka nti abaana abajja wano njagala abaana abakozi ate basomi tujja kuba tugoba kubengo ya school fees kwa tugenda kufuna mwana afune certificate yaffe wano agenda atuswaza agambe afune ogandi yasomera wa tiweri however much nozeno tuwa sendezo tujja kugoba bwe kino beera discipline okitegeera tujja kujja omisinga restaurant 5 okuba sasudde obere mu somero lyaffe tujja kugoba kuba ogenda kuba ne somero lyaffe gyogenda we are not after money twala kutraininga abaana ng'okwata time nga byosoma kubanga bw'okwata time era kyolina okuya ekyo gy'okusanga eri bagamba ssaawa 2 ziba 2 ssaawa 2 siwa ogolokoka kyemugendako ssaawa 2 ziba 2 nti ssaawa 2 chef ayimidde mu kiyungu abaana bayotandika kusoma olujinga baluggala kati oba omisinze abantu beeri baliira ku time baliira ku time kati tukutweniza kintu kino lwaleero eri gyogenda ojja tutuswaza abantu batudde dda baagala mmere ojja buzi ogamba ate ndi nkuba yatonye ate biki nedda siwe bitambula eri mu nsi ziri so mugenda bateekako standard y'abali gwe tugenda okutambulira wekino beera kuba ze sente zebagenda obbawo ennyingi wanekamba tebagenda kukuwa miliyoni 5 naye tunakutwala mu UAE bajja kukuwa miliyoni 5 ku satironi sente zotandikirako katonda nakuyamba n'ogenda mu Europe n'ofuna restaurant era ojja kutambulira ku peesa eyo gye tugenda okutweningirako si bya kanzije tetubyagala ojja kutuleka ojja kuwoza sulidde bwere tujja kugoba so mugana wange Jose nga tumaliriza mugenda kubeera mu mutendero ki mugaba certificate muko bibeera bitya era Ministry of Education tuli mu kuregistaringa nebayita DTU lunamala okuregistaringa tujja kuba tugaba certificate abaana abamaze senior 4 bajja kufuna certificates bajja kusoma omwaka mulamba nga mu mwaka mulimu ttaamu 3 omwaka mulamba bajja kufuna certificate abaana bamaze 6 bajja kufuna diploma okusinza ku mateeka ga DTU ekola ki etwala bajja kufuna diploma naye buli mwaka mujja kuba mu semester meka 2 gy'emyaka 2 gye semester 4 babenga bajja kufuna ki diploma zaabwe katugenda kubeerawo ne bano nti namala P7 nze saatuuka wala nnyo ate basinga obungi samala senior 4 kati tujja kuba with Ministry of Education tujja bawa certificate ya Copenhagen International Institute of Catering ngamba nti is recognized here ontegeera bajja kujja mu short courses agandi kati njagala kusoma ku baking technology tumuyise mu baking technology buli kimu ninga tujja mu certificate yawa yisomero etali ya government kuba tiyakola ki tiyatuukayo naye bwajja asobola kati abasiniapo bafuna ziriwa afuna certificate naye wasiniapo asobola okwongerako n'akola ki n'afuna diploma kati sisomangako nze ne P7 saatuukayo tuyinza okufuna obu short courses nojja n'ogamba nti kati njagala bampiseemu muki mu kubekinga mukuba juice njana mpiseemu mukuba juice njala bampiseemu mu kino abo tujjako ne bu short courses musosola myaka tugenda ku standard myaka government gyeragira ebintu si byakugira tetutwala butwazi oyanza oganze ndi mu 7 naye njagala yiga ensamba gye naye tutwala abaana njagala kuyiga we bafumba pizza oyasobola okujja naye tutwala abaana abali mugenda beera ku standard tulina kubeera ku standard
all right ndowooza ekintu bwe kityo bwe kiri bw'oba onoonya abantu bano ojja wano ekisaasi musangibwa wa sangibwa wano ekisaasi kumpi n'ekisaasi molo kumpi n'ekisaasi molo kisaasi molo okay w'otuuka nojja obalabe ebintu by'omutwe nze mbagamba mmwe abagenda e Bulaaya genda e Bulaaya ng'olinamu akantu mu mutwe genda e Bulaaya ng'olinamu omulimu gw'omutwe kijja kukuyambako bijja kukugonderamu ebintu okitegeera oyinza otuuka eyo ogenda okusaba ng'oswikinga ng'ate bino wabisoma nga bagamba nti wano waliwo restaurant obisobola nti mbisobola ngaowayalinga ng'ebintu obiyingira oba nga weekubira capati ewuwo ng'ozitunda community z'Abannayuganda gye ziri okitegeera ng'otunda capati zo ng'ebintu bitambula so muganda wange weebale nnyo ate onyambye nnyo kinsanyusizza nti gwe omulimu gw'obadde okola eri gw'oleese wano osanga omuntu abadde mufumbi eri ate omusanga wano ng'ali muri estate gwatategeera okitegeera musanga muri estate simanyi ndi muri estate simanyi mpangisa butebe kubuuza onaabitegeera okitegeera ekati gweoba obadde eri mufumbi kitegeeza kyogenda okukola wano kitugenda okukolera abaana nkimanyi kyobaana kye beetaaga nkimanyi si bya whatsapp ate kusooka kubuuza gugu nti ate pizza nina ba student wano naye pizza bagifumba batya si byoliko mashini tuziina buli kimu kye weetaaga alright n'abasomesa tubayina abaana bakole ki abaana bajja kulabako amasimu wano tuggulawo omwezi guno nga guggwako guno gwennyini naye twatandise okuwandiisa abaana from Monday wano alright mujje ekintu oyige ebintu nga bwe bakuba kofi omuntu n'atabula kofi nga mulimu ate ebintu ebirala abantu nga tebategeera bye banywa mujje cleanliness obuyonjo discipline woba tosobola kwata time bana abasajja tojja basobola because batambulira ku international standards time weba ya kufumba kuba kufumba kusoma kuba kusoma kakati tojja n'otandika kuleeta standards zo mu ssomero ly'abantu sibwe kiri kituufu sebo kutambulira ku mutindo na budde kyemuliko alright mwebale nnyo mwebalire ddala bosi agamba ki bosi ajali mulungi akyaliyo omwogezi wa $1 million party yali era omwogezi w'essomero ye mwogezi musajja oyo tambudde naye musajja mutuufu musajja wange oyo talina tabu musajja bulungi nnyo bosi naye mwebale kutwagala webale nnyo twatandika ffenna webale ku investinga nali mmanyi oli muzannyo siwali muzannyo nali mmanyi oli muzannyo asajja ne bakuvuma oyo mufumbi w'emmere talina kyatugamba mufumbi w'emmere erenjirova 3 ziri wano alenga bantu badozitwala ku gavana ne parkinga naye nabivaako wabivaako kati oli wano ndi wano simedde ni makawavudde gyendi nebyeri bisigala bikola naye bikola tebyaweddeyo nzaga nabitisse byonna badde manyi wavuddeyo eri gyebiri naye tutambuza alright tumira ku bantu bwetusibule tumira ku bantu bonna bannange bembadde nkolagana nabo mu kintu kino sijja kumenya mannya abeewaddeyo kubanga guno omulimu si mwangu you have to be devoted ekibadde kyangu mwebale nnyo mwebalire ddala tumira ne bannange ab'e Copenhagen mbaagala nnyo gye bali bajja tulaba mbaji nnyo tumira ne ku basajja bange abo mwami Buwembo mwami Buwembo na transport company ali Denmark gye bali abantu alina transport company alina loole nga 6 yabadde atikka bino ebintu yabitisse wemukubira essimu wajjira ne mwami basajja bange muko ne Isima sajja mbaagala nnyo ne Kateregga bambi mwebale kumbeereramu kino kyokoze Wajjala tokimanyi naye nga kintu kyamaanyi nnyo obadde osobola obitwala e Nigeria obadde osobola obitwala e Kenya naye oba osazeewo n'obireeta wano this is good kituyambako era kiyambako eggwanga tubatumidde bagamba kira solta we Denmark ekyasolta bamuzaala Denmark wewammwe tabeerayo kale omuntu osawo gyeyagala okubeera wano wamuwomere Kampala si butasobola yagala Kampala Zani Brown bagamba ali Denmark Zani Brown aliawo omuyimbi Zani Brown simulabangayo badde mayikalidde Denmark
banga bakali Denmark eyo simulaba kati ngeza eyo bayimbi kyabali masita kyaba betuline Denmark bokola kungi temubalaba gye bali tulinayo omuwala muyita Joanita muyimbi wa gospel mulungi nnyo yawangulako ne awards e Denmark ez'okusinga okuyimba muyita Joanita gwe mwinayo muwala wa Pastor Rebecca oyo n'omulaba bamuyita Heza mukyala ali awo mulungi mumpi naye muyimbi bonna gye bali kyakabi nnyo mwebale nnyo banange mwebalire ddala tulabagane tetugenda kusukkako wano tulabagane next time ebya pate twabivaamu kati tuli kati mwedike kati party with purpose kati purpose yino twabakoze eki yeno twagibateereddewo mweraba amafina akwagala nnyo mama fina naba tumisinga kati ajje wano naye twavuddeyo aleeta abaana wano kati tumuyita aleeta abaana wano yatuwagira eri naye kati tukyusizzaamu aleeta abaana mwebale nnyo mwebaddala tulabagane next time